Rashida wakati kagudde mu bintu awonye obwavu tagenda kuddamu kukaaba. Bamuwadde ebintu, bamuwadde ssente, ogenda kuba ng'obirabirako mu maaso awo. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'akola vidiyo ng'asaba obuyambi omwana we mulwadde, omwana we bigere byakyama olw'obufunda bw'olubuto lwe ate n'omwana naye. Mu kusooka baagambanga nti mumpi muwanvu naye omwana signs ziraga nti naye mumpi naye kati ko bambi naye nga wasuze otya wasibe otya gwena omulungi ampuliriza Ocean Media kw'oli subscribe for more updates, like, share and comment. Welabira okunyiga notification bell obenga notified lwentekawo video empya. Nyongera obajjukiza mwena abaana bakomo after Ramadan tuyina discount. Mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi nga bw'ogiraba ku miwendo egya wansi. Emiwendo egibadde mu mitwalo 29, mitwalo 30 gyonna kati giri ku 25, egibadde mu 2 giri ku 15. Ogenda kisanga wange Masaka ogendera ku mitwalo 15, Jinja 15, Yiganga mitwalo 20 n'ebirala. Ngenda kubeera nga mbibalaga oba ngenda kubeera nga tweyongerayo mujje ku WhatsApp twogerezeganye tuteeseganye tetusobola kulemerwa. Va mu comment section mukuba mu comment section tetusobola kumalira mu buli kimu baddiya mujje mu booking ng'obudde mukyali muleme okupanikinga ku ssaawa esembayo. Omwana wange ono ebigere byakyama olw'obufunda bw'olubuto lwange, naye ebigere abasawo baatugambye nti tulina kumutwala mu ddwaliro bamuteekeko ekisenyi ebigere byonna kye tuyita pulasita. Oluvannyuma lw'okukola vidiyo eyo ng'asaba buyambi yakoze ne vidiyo endala mu Luzungu ng'asaba abantu ab'enjawulo obuyambi abali mu nsi z'ebweru ez'enjawulo. Munnange ekitaasanyusiza Bannayuganda ne banyiiga mbu sigala ng'osaba abali international be baba bakuwa obuyambi n'ebirala ebigambo byayogedde bingi naye ngenda kubeera nga vidiyo ngikulagako awo ate oluvannyuma nkulage engeri abantu gye babawaddemu ebintu. My people who are international in outside countries, I need your help. My son, they want to put plasters on his legs. The legs they want straight. They have to be like this. They have to be like this when he's asleep, even when he's standing. But I really need your help. I really need your help. And everyone who's there who has heard my voice, please, we really need a job. My man has looked for a job, just to get that job. Please, we really need your help. Thank you. Omuzadde yekka yasobola okuwulira obulumi Rashida bw'ayitamu n'omwana we naye era nga bumanyi social media sitogenda kuvaayo ng'okaaba mbu buli muntu akusaase, buli muntu akwatiweko ekisa era abantu bangi bavuddeyo nga bamugamba gweno oyina emikono ebiri miramba tosobola kukola, olina omusajja mukola gwa kubeera okweraga bwerazi mukwano temusobola kukola mumanyi gwa kusabiriza abantu buyambi nga musabiriza abantu obuyambi okumala ebbanga esente bulijjo ze babasondera muziteekawa buli we mubeera nga mujja musaba buyambi kwegamba abantu bamwogeredde ebigambo bingi era nga omanyi Bannayuganda naye ng'agamu mazima agaluma naye ng'era abalala abeera violence. Munnange bwe batyo wavuddeyo bazira kisa ne bamukolera live ne bamusondera ssente ne bamugulira ebintu kwegamba ne bakyusa obulamu bwe.
ye mwali mukola mwe mwagwa lwakuba temwagala kukyogera kati ko yagwa nammwe mwagwa pulaninga nga TikTok nga side business gano nkubulira mazima views ze muyine nnyingi nga tolina kyozifunamu kiri nothing views ennyingi nga tozifunamu tebigasa ne views ne weziba nti ninga ozifunamu bisobola okukola mukitegeera kati kwakyali yewaka kati ko mwagwa kati katambula abula nadda okitegeera abula nadda ina akaunti nga mukaaga endala bwadda nga tukola wamala nga abula era nawe Rashida walinga okyalule kati ko yalinga abula mumanye embeera ze byonna mubimanyi kubera kati ko mwaba mubimanyi buli kimu embeera ze naye tuveeyo tubere ku nsonga mpozi nga mulimba ennyumba y'emitwalo 25 kyakkola ky'obudde buno mwesetinge batya bwe bati nti ennyumba emu kyalina emyezi emiragiri 2 wabeeyo ka saving akakolebwa kuba ffe bwe tuli right now naye nkya tujja batulina ebizibu byaffe ebirala oddemu okaba amaziga amala ate kibi nnyo omuntu oyingira kampani odda gye wava namusobola okwesetinga because nze wenfuna omulimu gwentuulako okusavinga sente ati Rashida gutya Rashida tukoze ku business nze nkwa amagezi nga nze Rashida nnuma banaye enjoziwa ina kyagamba enjoziwa yes Ama Rashida nze ngena kuteerako wano after live. Thank you so much. Rashida enamba gyenkubideko esendo 86 live ewedde nkubira nkwasaganye na delivery simanyi oba omupakiti bawelete kati oba bawenga ekitanda mu mazo kifuna gubateekeko kati kyovola bambadde ngamba omukulu ani I have a bed 4x6 bampeemu 200k ekibuuzo oliwa kyetusinga okwagala ekitanda bafune 5x6 naye mubulenga mwennyini anti olaba mmeremenye ekirala ekiriwo tuleme yingirira mukisa gwabwe nze kyendowooza ye miki omufaliso gubawe ngenda kugubawa ekitanda tugule 4x6 omufaliso tugubawe lwansonga basobola okugutunda naye nze kyendowooza just bafunyera akayo ekintu no banaye no Rashid ogutunda it's okay kati omufaliso tugamba lwansonga nze ndowooza abaana beetaaga single room no kati bateekamu owaye ngatezo zimpe wano bateekamu 5x6 bateekamu 5x6 biba byonooneseemu kati miki tukole bwe tuti omufaliso gwengendo bawa gwa mitwala na 5 mbawe cash wa mitwala na 5 oba mbawe omufaliso beerondereko bawe cash balina omufaliso beetaaga sente bawe cash olwedde balina omufaliso kubago omufaliso munene tegujja kukiri ekitanda kya muzigo kati mmeremenya kakasha ako kabateereko kati kaba katukolera nange mbadde nsabako obusabi njagala badduka koko nange nako emitwalo 3 kati tweyanziza nnyo tweyanziza mbadde nsaba kwenziteeka Rashida asome namba yaabwe bannaye mulindeeko speedi lindako Rashida alo speedi njagala nga ntonotono Zembongeddeyo 10. tweyanziza speedi njagala ebe ntono emisinde gibe mitono lwansonga esente tweyanziza nnyo mwebale kati bulaza Pawulo owulira ebigambo byange akugamba bampita salabwa Pawulo sente zino ze bakuwadde genda okole ebintu bino nze ekitanda nkiguze meremenya akuwadde olwedde omufaliso n'ekitanda bikoze eki bize Pawulo njagala ogula amasuuka g'omwana ameeru obulungi ogule amasuuka amalala peyanga 2 ogule edduve 2 togenda mu bipya duve kyeki byogere ng'obikyusa kyeki bed cover waliwo agambye banaye nteesa buteesa munansonyiwa saagala ndeete lujanja nteesa buteesa wabaawo omulala alina kyateesa naye ajja ateese kubanga bano abaana first of all basula wansi Amuzira kisa omulala avuddeyo nawa Rashida beddings zonna omuli duve
ez'enjawulo omuli amasuuka, obugoye bw'omwana, obusuuka bw'omwana n'ebirala bingi nnyo ngenda biraba mu maaso. Abantu bali blessed. SK Beddings ojja kunoonya nkwe ku by'okukozesa eby'omwana, engoye, obusuuka, blanketi, bedi kava, nkwe ya 3 ez'amasuuka. Alhamdulillah. Nkwe kapeti. Bayo osobola okugifuna nebya bedi byonna baweetaaze. Oliwa ddembe okujja okubikima. Branch gyensinga otutuulako ya Total Business Center. Ogamba kima kati. Mami tubadde tusaba ku nnamba. Paulo Fuluma dukafuna piki essaawa eno obutufa tulekere Rashida. Mami tusaba ku nnamba 0700. Paulo wandiika. Ogambye location ki? Wensinga okutuula right now branch ya Total Business Center na Kivubo Road. Na Kivubo Road. Funa boda bakugambye. Piki Bulaza. Total. Balebyo biyingi. Bale mami esikete kisoma. Opposite Sebo bw'oba mawo ne boda eyo onkubire ng'otuuse ku bitanda. Professor. Woba okomawo otuuse ku bitanda. Yenkozesa ku live. Ndaba okubyeko. Kale so. Kale ebyange wandiikayo. 075 kati nange soko nkubireko awo. Transport mwali oyinamu. Nange ofune namba yange kweri kubawo yange yafande. Kale enamba esembyayo anamunya. Iwedde kati soko dduke wa mami ofune ebintu ebyo yanguwa. Bana Rashida some enamba yo buli abadde yeeyamya akasente tusooke tukateekeko. Enamba eri 0759 0759 62 62 52 52 81. Tubakyamwera ddala ebintu jjukira nti Rashida olwakoze video bannayuganda bamuvumye bayogedde bingi lwaki teweekolera alekera okusabiriza onoosabiriza paka ddi naye munnange olw'abantu bangi video ya trendinze era wenjogerera mu ssaawa tinnabuzaadde olunaku eri mu million views abantu bamaze ne bakola live ne batandika ate okubeera nga babasondera ssente weerabireko ebirala ebyagenze mu maaso. Paulo kyogenda okukola leero essaawa eno wetuvaako genda onoonye ekitanda mu tawuni babitunda si bwe kiri? Genda onoonye ekitanda ekyo nkiguze onoonye ebyokwebikka nabyo mbiguze onoonye entebe waliwo entebe double seat eba nga wolabe kulidi soko balage ku ntebe tadi yange najigula wasozo ndeka gwe ntebe ya sozo najigula wasozo mu kikadde ndeka soko lotulageko balabe ako miko akunjo kyandeka nange wereka naye tobalimba bwe Angela ziwolinga amatako gwe blaza kati deni n'entebe oyina WhatsApp sengonkubira ku video naye waliwo ebyo ebitanda ebitandika obulamu mubeeremu n'ebintu mu nju nenze kyembadde nteesa nga nze munansonyiwa olujanja enju temugisobola senga mufuna ennyumba nga ya 10. era nabagamba ne bagamba engeri bwe tugenda otandika okukola kubanga ekigendo lwazi omwana oyo the fact that musula wansi wabawo ebiyenje wabawo ebintu bingi omwana oyo agenda bagirako abafeeko nkubuulira omwana oyo agenda bafaako lwansonga tayinza sula wansi ate n'ebintu bye mwebikka sirowooza mbu bwe muba mwebikka mwina amasuuka agawera oba peyo 2 oyo mwana muto
Ani atadde mu kinene. Naye gwe kakuliide ogwo. Miki. Wanji. Oguze omufaliso 5 omufaliso goguze 5/6. Anguze kitanda balina omufaliso. Omufaliso weeguli kitanda kwe bigenda Ekitanda bagenda funa kitanda 5/6. 4 bafune 4. Enjo erabika ntono. Mbadde manyi 5 ebeera ntono mbadde njagala nze mbawo omufaliso. Immediate 5 wano nga yakaggwa. Rashid ono asagane naye ndabe nga nfuna wa boda gumukolere delivery okuva mu Lemela Bedroom 5/6. Then awo tufune ekitanda kya 5. Naye nyumba si ntono. Anti basooke bafune ennyumba. Olaba Niki. Ennyumba anti kati sonko olaba bano abaana balinayo emyezi gyabwe ebiri. Wakati olaba ne wetugamba bajjanja omwana oyo bagenda musiba ngayo bagambye Rashid ndabye akaaba agamba ekisementi. Gwe babimusiba omwana oyo alina obbamu eyo life. Omanyi kati oyo mwana muto. Simanyi oba n'ebintu kandabe wano waliwo ebintu bbulu byatakozesa babibawe. Rashid namba y'okukubidde 86. Mubakulira ebintu ebigenda mu muzigo wadde bali munene ne mufuna ebintu ebigenda mu muzigo kuba ennyumba kirizo bagaana ejja kaluba. Ebisenge bibiri naye genda balema. Ebisenge bibiri. Nenda wetufune ekyokukola ebaddesobola kufuna. Ennyumba ya mitwalo 2 kale katulinde ekyokukola. Bikajja tulina okufubako saazi no. Mpozi nga mulimba. Omuvubuka kuliko be mugamba tuli basite boni ba Kampala. Tuli basite boni ba Kampala ennyumba y'emitwalo 25 bwe mufuna ekyokukola tekigenda balema kiruwa omuntu asosola ennyumba y'emitwalo 25 alina okubangako omulimu gutaka wansi wa mitwalo aga. Mulina okulya buli lunaku transport agenda ku mulimu n'ebirala ebiddako. Mulina obbanga income yammwe teka wansi wa mitwalo 5. TikTok gy'oliko gye weesiba ku TikTok zigwanga. Tina betumanyi wana abagudde ku TikTok. Ekyala algorithm yaabwe jammwe ne katiko bye mwali mukola. Mwe mwagwa. Lwakwate mwagala kukyogera katiko yagwa nammwe mwagwa. Pulaninga nga TikTok nga side business. Gano nkubulira mazima. Olwamaze okubasondera eby'omu nnyumba okubawa ssente okubapangisiza ennyumba endala n'ebirala bingi nga bw'obiwulidde babawadde n'omulimu byonna ngenda bikuleetera mu maaso awo naye nga kyemanyi abantu enamba esinga sonko bayinza omukootinga obubi naye nga te it's a bitter truth. Right now bakyalina chance nti n'abantu bakwatibwako ekisa babasondera ssente ne bwe banaakiyitiriza ne kifuuka kya lunaku kya buli kiseera abantu bajja tuuka teemu babakoowe. Mwalabako ku Madubala bamusonderanga ssente naye ng'alyandye n'akomawo n'akaaba kakono abantu bamusonderanga ssente ng'alyandye n'akomawo n'akaaba n'essaawa zakati ne we bakaaba oba ne basaba obuyambi ne bakola ki tewali akyasuula basondera lwansonga abantu babasondera dda ssente ne bakoowa ne batuuka ne babavaako ne babeesonyiwa nga babazudde nti bano bantu babalyamu buli ssente oba bakozesa bunafu bwabwe oba bulemu bwabwe ne basaba abantu ssente. Ogambye kwabo onate kuli alina mulimu right? Kitalo. Bawala shida takola. Kuli alina mulimu. Naye Momba shida takola. Nisa soko indeo katono. Okay. Bosu talo. Mbubuka takola. Na ate nina wano comment genda bye. Omukulu soko yokere. What least we must all more mulimu nga buli mwezi muwaya. Wangi mtalo. Zibata zimo yamba. Bulungi nnyo papa. Kati mwadu siya intatu siyachi apatagane na afande amureja Wandile Tegera kwa sente ze tuba bagenda zile olunaku olu oba omwezi oguzi bana yo musajja mwadu omulimu okola ki no abantu afune mitwala na mwetana alo watch it out njogereyo nange kati twachiti awo kirungi nnyo omukulu lutalo. Niki wangi muka amade omuka bangambye bana yo mulimu kulide bannayo mulimu toyanziza nnyo papa webale nnyo webalire ddala bana bano bajje ekoleetera shida naawe obugwe ayiko nene sawa si yakwana peji yoleke ebeeko ey'omugaso bulaza ageza abanisi akalala kati ekiriwo bannaye sente zendi okubala essaawa eno ze twakasondawo ndaba tuli mitwalo nga 9
oba 80. Lwaki omwana wa Rashid ono ne Rabaawo olwedde bafunye omulimu nze kyembadde nteesa waliwo omwana yataddemu mu comment n'agamba tubafunire booda eyo ereeta omutwalo buli nnaku mumpulira booda eyo ereeta emitwalo buli nnaku so senga tusobola oweza miliyoni 2 Rashida tubate miliyoni 2 oba booda bagiwaanya gibavugire oba bakola ki be bamanyi Miki booda kafu nnyo simanyi mbuulire Miki oba ani mwena nzibadde nsaba enamba nagifunye naye amanya gesaafunye ate sikozesa MTN obuze mu muziki eya Rashida enamba ereta Nanduutu Sairat kati n'ekirala mumpayo eddakiika emu ya ngende maaso bwe mubanga kino kankyogere bwe mubanga ekintu kyakuyamba ku bantu bulamu butambule wasobola okuweebwayoko space esinkana abantu bano oba okusinka kubanze nsinga lumirirwa muwala oba esinkana omuwala ono ne twogera naye ne tulaba what's the problem tuyinza kukola kyekituufu okulaba nga akazanyo no katambula ebyaddala oba mwagala byawano sente ezijje abantu bazikozese waitewo emyezi 2 muddemu muwulire amaziga kyekibuuzo kyange ngeje mukiddamu engendo bawe ekyokola because these people baddeko nabo ekya this is not the first time okusonda sente zifanagana ko ngazi in neza wano ntono mukitegera neza wano ntono kati question bayambako kubejjako bakozese bubi obala ikogama nti kati omuntu basindike ekyaddala tumanye tekigenda kutambula. That is my question. Abantu abo go tusingo bamanya abantu abo go ate n'ekirala ndabeera nange afande nga babafundira sente nsobola okusomera live ezisuka ennyo nti nze sinyigira muntu completely ate nze n'omuwala nnuma nnyo kuba neddira ogu nagwo ekiranze mmanyi gye nava naye from something karaoke ku kibi paka bimulabidde paka okutambula kubanga baliko ewarramu omukyala n'asaba business ne bagisonda instantly babaddeko nnyingi kayima amafiina ogutali gumu egitali ebiri ababaddeko ku ssente naliko ku live emu ne bagulya Paulo akuuma akoze emmotoka bingi ebibaddewo naye wekibanga kiri serious. That's why nabagambye nti wano kusobola ovaako omuntu omu n'akuŋŋanya ssente ezo before ssente egenda kusala direct okitegeera nezikuŋŋaana ne mugamba ntukoze ekintu nza nokira. Congratulations Rashida ne Bao. Temumanyi kyekitegeeza lunaku keera ng'oli confused, tomanyi kyakuzzaako, obulamu bwesibye, ebintu tebitambula, buli kimu olaba nga buli kintu kyekutte, naye out of the blue Katonda n'akusaasira n'akuwa abantu ne bakuyamba ne bakujja mu bunnya ne bakujja mu mbeera embi ne bakusitula. So katusabe entandikwa gye bamuwadde ate munanga agikozese bulungi agifunemu aleke kubeera nga ate addamu okukaaba.